Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwana tulaba ku Delta TV kwebale nnyo webalire ddala tulina abagole baffe olunaku olwaleero era nga munange gye yabadde kwanjula kwabwe olwaleero mbaga banyumye bakikoze bakimaliriza okitegeera kati ekisigadde kukola ki kuzaala balongo bannange sibyetya nno ssebo obulira otya leero ndi musanyufu nnyo ekyebbeeyi kye wakirengedde amaze okyefunamu tufuuse omuntu omu kati. Yegwe mukyala ni olwaleero? Mukyala Dennis. Mukyala Dennis yali ekika? Nalukwago. Nedda ngamba ery'omwami? Ery'omwami Sekiranda. Yegwe mukyala ni kati? Mukyala Sekiranda Dennis. Omubwati. Omuyekka. Leero biki byagala omugamba ng'omugamba face to face? Njagala mugamba, njagala musuubiza nti nno mwagala nnyo musuubiza okubeera omwerufu eriye kale okusonyiwagana bwe mba nga nsobeza mba mugambye nti nsonyiwa akagambo solaako nange ne baba nsobeza akagambo sole kokakokka kaba kasobola kimala. Sebo nawe oyagala musuubiza ki mukwano? Omwami wange musuubiza okumwagala ate olina okwagala okumuweereza kuba obufumbo buweereza okumulabirira bannange byonna. Olina akayimba kuyagala omuyimbira leero? Akayimba nkawulira mu background akagamba nti ow'omukwano nkufunye. Bambi kale bambi katubaleke mwebaze ku bantu sebo. Okusookera ddala nebaza akakiiko akabaddewo ku mukolo guno okufiira ddala gwatandika kakulemberwa brother wange Looko, then nebaza bataata bajjajja taata basenga baganda bange n'emikwano gyange gyonna buli omu alina kyatodde ku lw'omukolo guno okuba nga guli successful. Musabira Katonda amuwe omukisa. Yes, nyenyo. Kale mukwano naye webazeeko tubaleke. Mu kaseera kano njagala okusooka okwebaza omwami wange olw'okusuubiza okunkuba embaga n'atuukiriza. Mwebaza ku lw'ekiro nsaba Mukama amwongere omukisa ataatuwangaaze. Nebaza abantu bonna ababaddewo mu mukolo gwaffe guno abateeseteese buli omu buli kinoomu buli omu kyakoze abazadde basenga baani bonna mbebaza era Mukama nsaba abampera omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina. Mitron kitiibwa kya Mukama. Amannya gaffe? Amannya Gloria Nalukwago tuba mukyala kitiibwa ennyabo. Ennyabo. Abagole baffe obakuutira ki kye baba beesigamako? Abagole ekyembakuutira beesiga Katonda, amatu gaabwe bagazibe eri ebigambo by'abantu kubanga si bangi nti basanyufu ku lw'abantu bano nti bafuuse omuntu omu. Weewaawo ebisoomooza bibeera bingi, obufumbo si museetwe, mubaamu obutategeeragana, naye bwe wabaawo obusiriko bwonna obusozi bwonna ebisoomooza byonna mutuule mukkaanye, ebiba biganye mujje mu bazadde ensonga zibeere nga zigonjolwa. Nange Metron gwe walonda wendi beera ng'onneebuuzaako buli kimu kyonna, ekisinga byonna kwe kwesiga Katonda. Buli kimu kyonna kye mwetaaga mukigambe Mukama Katonda yawe. Amiina. Bisman twayogeddeko naye jo leero leka tumuleke katengere okunyumira omukolo abagole baffe bagenda kukyusa. Nkwagala nnyo. Body,
muwekera wali kona kuba omwami agamba obagaluwa aganoonya agakwasika nensumulula kibulire kyebbeeyi kyokoge abasoose mukomeewo abasoose mukomeewo nange mpulira sentegeera kati ne bwenkumba mpola mundeke nze manye nze kati wentuuse mbali bamuba wangu situwangudde bannange ani yayamba n'entirulekya nange nendaba olunaku lumayikwemaala era yeko omuntu gwe nalonjanga yekwalina okubeera yeko omuntu gwe nalonjanga okutuusa leero yeko omuntu gwe nalotanga nakulabirawo mu birooto yeko omuntu gwe nalonjanga nga yekwalina okubeera yeko omuntu gwe nalonjanga okutuusa leero kale obugaleyo mpolampola Sega yebika koliko manjo kuyita obwongo bangamba ninda kunyenya ndakedo nabagamba nanyamolo kitapapa mundeke kandi muzula yeko mutobe nalatanga nakulabira wa mubiroto yeko mutobe nalatanga simu nyangu ya kwanza wako watu tekane ku kalenda ndunyuse buli mwaka ndirukuzanga mbaga kale bali kusomangako muyafaayo omwana yazuula mwana mumbe yali trulavu ebigambo bino bimpeereddwa maama ne taata ne baganda bange bonna nga bwe twazze ku mukolo guno. Liz n'obuwombeefu tukusaba Mukama Katonda akuwa obufumbo obulungi obuggumidde ate otuule mu ddya nga maama waffe bw'atuleze nga tavuddeko wa kitaffe n'olunaku n'olutya. Bannange Liz ye muto waffe ffenna nga bwe mutulaba, ye mwana wa maama waffe nga bwe tuzaalibwa, ne taata omuggalanda waffe, bebi waffe oyo. Liz weebale butaswaza, weebale ekyo kyonna ky'okoze otuwadde essanyu. Naffe bakulu bo tuli basanyufu nnyo, essanyu litutte eby'ensuso. Ate neefukamira ne neebaza maama wange omulungi ne taata. Maama mwebale okutulera obulungi ne mutukuza obulungi, ne mukuza Liz mu mbeera ennungi. Liz n'aba omwana ow'empisa era nga mbabuulira Liz jjajjaze okufumba. Bw'akolangamu ku kyekyo mukazi mukozi nnyo, naye bambi tamanyi byakuboggolerwa, tumukwata mpola mpola. Anti omukwano butiko bw'onyigiriza mu kitegeero ekivaamu. Naffe Ssekiranga tumwesiga naye atema
mutukoze bulungi basisinkanye era twogere okubasabira tumanyi nga bajja kuwangula. Sekiranda tabaddeeko mwana munaku newankubadde abantu bamanyi nti oli waaba taata afudde. Sekiranda abadde mu famire, akulidde mu famire n'okusoma kwe naddala wabaddewo jjajja bajjajja Sekiranda bakola omulimu ogw'ekitalo ne bafuba nnyo okulaba nga abaana bafe abo teriyo mwana atasoma, teriyo mwana akaaba oba akwevuma okuba nti yajja mu nsi. Bonna muganda waffe be yaleka babadde nga bali mu mikono mirungi. Okyalaba okwanjula n'embaga